Alright, CEO Michael Uganda, YouTube channel kwoli, mogamba mutya mwenna abatugoberera, jigena ncha gye mutuusaako nga lokansipenti buli omu ali bulungi. Mbebaza nnyo omulimu gwe mukola ogw'okutugoberera, mbebaza nnyo omulimu gwe mukola ogw'okulayikinga waka waffe ssaako n'okuba nti ate mutufollowinga. Mugende maaso n'okuba nti mwongera ate otugoberera. Byo content tukyaleetera ddala awera ku kakati. Njagala tutunuulire ku mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Bianca oba Pius. Banange ffenna tuli bazadde. Omwana ono agenze maaso n'okutraininga ku social media ennaku zino eno olw'enneeyisaaye n'ekikula kye, ng'abantu abasinga obungi balowooza nti mwana muwala naye ng'ate munnange mwana mulenzi. Nze nange ng'omuntu ndi muzadde, kinnuma okuba nga nsobola okulaba omwana wange nga akola ebintu ng'omwana oyo byakola. Sijja kuvumirira mwana oyo kyakola, no. Naye okuba nga oli mwana mulenzi naye ne weeyisiza ddala nga ate ekisinga okuluma nti alina abantu abamugobe, alina abantu abamuteekamu kiri, ate abantu abamanyikiddwa. Omwana oyo azze maaso n'okuba nti ate ekimutambuza n'okumufuula famous, azze okuba nti ate akola challenges mu nnyimba z'abayimbi wano mu Uganda abamu. Era nga wano we baava abantu abasinga bamugoberera nga balowooza mwana muwala, wabula ate kyababuukako okuba nti ate balaba nti mwana mulenzi. Kye neebuuza, omwana oyo talina bazadde? Ye bw'abanga abalina, bazadde be boogera ki, balowooza ki? Kubanga ekisooka omwana yeeyisiza ddala nga mukazi, omwana yambalira ddala nga bakazi, omwana yeemoola nga bakazi. Abantu abasinga abalowooza ku mwana ono ate bagenze maaso n'okuba nti ate bamusaasira, abangi bagenze maaso n'okuba nti ate bamusaasira nga bagamba nti alina ekkubo lyatunulamu. Yavaayo ne bamubuuza oba ge kanjogere bwe nti omunansonyiwa, naye ate n'agamba ye si kyali, ekintu kye ye akivuga mu ngeri ndala nnyo. Era mu interview ennyingi zasinze okukola abadde abuuzibwa, kubanga abantu abasinga abangi abamulaba balina ekifaananyi ate kyebakola kye bamulabiramu. Kakati njagala kwebuuza, ono Umaru Mwanje omuyimbi y'omu ku abo abasinga okutambula n'omwana ono. Eno mpa ndowooza yange, siri wano okuvumirira mwana oyo, siri wano okuvumirira mwana oyo kikyakola. Nkimanyi omwana oyo alina talent, nkimanyi omwana oyo alina kyagoba, era ebimu ku ebyo byabuuzibwa byayagala okubeera, agamba ayagala kubeera muyimbi. Ekyo kiryoke, naye mumubulaninze mutya? Umaru Mwanje, Henry Mwanje y'omu ku abo abatambula n'omwana oyo nga bamukubisa amabaala. Naye nze ngamba Henry Mwanje wandibadde okola ekintu ekituufu, nkimanyi omwana oyo omukozesa okuba nti ate akupromotingira ennyimba zo, ekitandibadde kibi, kubanga mu kupromotinga ennyimba zo naye mwasobola okuyita okuba nti ate agusa ekitone kye. So ekintu kino okivuza otya? Kubanga omwana oyo alina abazadde, olina baganda be, bamulaba ku TikTok, bamulaba ku social media nga yeemula nga bakazi. Gulooza kibayisa kitya? Ye bwokera ku macha Henry Mwanje n'ozaala omwana owuwo n'omulaba nga alina omuyimbi gwali naye ng'agenda maaso n'okuba nti yeenyogootola ng'omwana oyo bwe yeenyogootola, kikuyisa kitya? Kale nze ngamba omwana ono wabanga alina talenti y'okuyimba nga bw'agamba nti yeegomba okuba omuyimbi, yandibadde akikola in a good way. Okitegedde? Bw'aba mulenzi najja ne yeekola, najja n'ayimba ekintu kye, kale eri karakita gy'alina, kuba agamba eyo karakita emwambala bwambazi, era ye agamba nti ekintu kye tekisobola kumuvaako kubanga ye bw'ati bwe yatondebwa. Waliwo interview emu gye nabadde ndi mu kulaba eya Henry Mwanje oyo, yabuuzizza omwana oyo ekibuuzo n'agamba nti Bianca, omuntu omu bw'avaayo n'akugamba nti ayagala kujjako ebitundu bye ebyekyama ebyekisajja akuwa ebyekikyala, okkiriza? Really? Osobola okubuuza omwana oyo ekibuuzo bwe kityo? Ekitegeeza nti nga ggwe omuntu ate olina omwana oyo
ekintu ekirala gy'omuvuga omutwala. So nze ndowooza nti twandibadde tukola ekintu ekiri needful. Omwana tumwagala okumulabako nga ffe eri abantu abamunyumirwa abawagizi yafunye abawagizi kubanga video zateekayo zitambula era naawe omukozesa kubanga atambuza waakawo oba okitegeera. So twandibadde tukola ekintu ekituufu oba okitegedde ne tumulowoozaako ye nga ye, ne tulowooza ku bulamu bwe nga ye kuba nkimanyi tuluba enneeyisa gye yeeyisaamu kati eyinza obutadifininga future ye maaso. Kyeyeeyisa kati kyekigenda okusalawo kikyagenda okubeera. Abantu bangi balowooza omwana ono alina ebintu ebirala byakola oba okitegeera. Abantu bangi balowooza omwana ono alina ensonga ezimu era abantu abasinga obungi beeraliikirivu oba beeraliikirira ku bulamu bw'omwana ono kuba bakimanyi nti essaawa yonna ne wabanga bimumulowooleza tabikola wabula ajja kuvaayo abikole. Sivumirira kintu muntu kyakkiririzaamu, sivumirira muntu kyali sirina kyenvumirira. Naye omwana ono muto, omwana ono bwe mulaba alabika ali myaka nga 17, 16 gy'emyaka gy'ono omwana ali myaka nga 17 oba 16 yagenda maaso n'okuba nti ate yeeyisa bw'atyo oba okitegeera. So abantu abasinga obungi sikiwa nti oba kibasanyusa newankubadde ye ng'omuntu kyawulira kyayagala, naye ate osobola okubaako kyokola gwe nga gwatambula naye n'osobola okuba nti ate obaako ekirala ky'omulaga n'omulaga nti kale newankubadde kino kyokola si kibi as for now, naye ate kino kisingako ku kino, ekyo kyandibadde kirungi. Naye kiruma okuba nti oli muzadde oli eyo omwana wo kuba sikiwa nti oba omwana ono abeera ne bazadde be. I'm not sure oba ono omwana abeera ne bazadde be. Kugamba kiruma okuba nga oli muzadde oli eyo oli mirimu gyo oba osanga omwana olina gye wamusindika okubeera ogenda okumulabula ku social media nga yeeyisanga bakazi, ng'omulenzi nga yeeyisanga bakazi. Ogenda okulaba omwana ayambala busikaati, ogenda okulaba omwana ne bannange Mukama Katonda asaasira omuzadde naye n'abazadde nsaasira nnyo abazadde. Nze nange ayogera soogera nti olw'okuba nti nange ndi muzadde ndi taata nina abaana oba okitegeera. I'm a father, a proud father. Kinnuma okuba nti ndaba omwana wange omulenzi yeeyisanga abaana bawala, ayambala sikaati, ayambala obuteeteeyi, ateekako wiigi. Mazima ddala nnyinza kuwulira ntya bwe ndaba omwana wange ng'ali mu kaliba bwetyo. Golowooza nnyinza wulira ntya kubanga Mukama Katonda aba yampa omwana nga mulenzi, mba njagala abe mulenzi. Mukama Katonda aba yampa omwana muwala, mba njagala abeere muwala. Mba saagala mwana wange muwala kweyisanga. Kale tosobola kusalirawo omwana kyayinza kubeera nakyayagala, tosobola. Naye ate ng'omuzadde olina ky'osobola okukola oba okitegeera. So bazadde bono omwana simanyi ki kye balowooza naye nganze omuntu mwandibadde abali kumpi n'oyo omwana mukyuseemuko, atlisiko mumuwe ekintu, mumuwe ayambale kalakita endala. Kino kyayambala si kirungi gyali, kino si kirungi n'akamu gyali. Nkimanyi asobola okukola ekisinga kino kubanga omwana alina talent, ayagala okuyimba, muzinyi bulungi, n'ebintu by'okuddawo ne yeemoolamoola ne yenyiraagira ne yeegira n'anyola otuwatona n'ayambala otubulawuzi n'ateekako wiigi. Mu butuufu nedda. Kugamba mulina ekifaananyi kye mumusiigira ekitali kirungi eriye. Eriyo abantu ab'ebigendererwa ebibi abamutunuuliza amaaso, eriyo abantu aba missoni embi abamutunuuliza amaaso nga bagamba nti ako etukalaba, kati bo balowooza ali ku sayidi yaabwe naye ate nga si bwe kiri. So no disclaimer, I'm not here to tarnish anybody's gender. Sirina gender yona gye ngamba nti agundi oli kino oli kibi, but I'm talking about this young boy. Omwana ono no. Kino si kirungi bambi. Gwe andaba omugoberezi wa CEO Michael Uganda osobola okumpa endowooza yo naawe.
bw'oba olaba omwana ono kyakola agende maaso oba waliwo ekisana okukolebwa, osobola okumpa endowoozayo awo mu comment section ne tulaba munnange nga gwe ensonga eno ogyogerako ki. Naye nga mbagala nnyo mwenna abeekumira ku CEO Michael Uganda, mwebale kuba nti ate musubscribinga, mukomentinga, mulayikinga. Mbagala nnyo bannange, mbagalira ddala. Omulimu gwe mukola gwa maanyi nnyo nnyini ddala. Enamba yange mweri mu bayo, gwe wenna alina kyoyagala okuŋŋamba, olina information gyoyagala okumpa, enamba yange mweri osobola okuba nti ate ogijjayo nonkubirako oba nonsindikirako ka message ku WhatsApp, nesobola okuba nti ali tukwatagana mu ngeri emu oba endala. Naye mbagala nnyo mwenna abatulaba yonna gye musinzira okuba nti ate mutulabira. Omulimu gwe mukola gwa maanyi era gwa ttendo. Mubeere bulungi, mweraba.